Uganda Police evuddeyo ku nsonga za full figure era ng'egamba nti omusango gwateereddwayo era bali ku investigations na kunoonyereza ani yakikoze. Wabula ng'eggulo mwalabye akatambi akatambudde nga kuliko abaami babiri ababadde bali mu mukuba empyi nga bwe bamusamba era yakomekereza ng'agenze mu ddwaliro newankubadde nga bannayuganda bangi abasanyuse naye ng'ate waliyo abakivulumiridde naye nga bavumiridde be batono naye nga basinga balaga nti babadde bali mu kujaguza olw'okuba omukyalo oyo yakubiddwa. Naye nga Uganda Police egambye ekikolo ekyo ekyakoleddwa si kirungi era ajagala mbeere nga muwuliza omwami ono kyayogera naye nga mukwana wo coming to my channel. This is Patricia's latest. Make sure that you subscribe, like and share ate era tapping a notification bell obeere ng'ofuna notifications buli wenteekayo ekipya eno channel. Katusooke tuwulire ate byayogera. Yeah, full figure, we gave a statement. I think one of my deputies Nyango gave a statement, but I can for purposes of a wider view, just to elaborate it further, there was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate the matter. Bw'atyo era agambye nti nno ensonga zaabwe oba engeri gye bakolamu ebintu byabwe eri so clear nga bapoliisi nti singa wabeerawo omusango oguteereddwayo oba singa wabeerawo omuntu akowabira ng'olina kye wakoze bagenda kuyita ojje onnyonnyole lwaki ensonga ezo ziriwo ezityo era singa obeera omenyeza amateeka bagiba bagenda kukwasa amateeka oba bagenda kukolako ng'obuyinza bwe bulagira. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody accuses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she accuses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects in those offenses. Shall bring you to the police station to have an explanation against the allegations brought against you. Era ono yeeyongeddeyo n'agamba nti senga oli abakuwabidde ate nga n'obujulizi bwe buli ng'obujulizi obwo bumala bulungi baba bagenda kwongerayo mu kkooti. If the evidence is cogent, then we shall process you and take you to court. That's all. Olwo waliwo abuuziza ekibuuzo nti lwaki yayinayo emisango full figure naye ye tebamukwata. Ono n'agamba nti munnange obanga owaaba omusango kakasa nti no byoloopa obimanyi ate nga bituufu. Ng'oyinza okuba nga oli ku social media naye ng'ate teriyo facts gw'olwokuba owulira nti wali aboogera nti full figure alina emisango mingi alina bye yakola naye ng'ekituufu toyinaawo bujulizi nti yakikola kye beetaaga. One of you has asked that how comes she has many cases but we have not handled them. I think my friend Mutebe, you need to verify your allegations. When you report a case, see, you might be here, but when actually you don't have facts. And I've told you the risk of listening to only social media. There are many cases. How many? Where are they? Which are they? You get it? Onagambye nti singa olaba omuntu abakozeeko omusango balina ekibi kyakukoze kolanga full figure bw'akola agenda n'aloopa. Genda oloope obuyinza bubeere nga ate bukuyamba. Kate n'agamba munaye bw'ogendanga ne batakuyamba kozi omugaso gwa poliisi yonna kubeera ng'ekolera ku musango gwo paka we batuuka ku nkomerero yaakyo ba conclusion era bwe baba tebakikoze ekyo si tekiri mu mateeka si kituufu. If you feel you are one of them, you act like her. Go to police, reach out to police,
If there is any police officer who has failed to work on your case, escalate the matter. Actually, it is an offense. It is disciplinary if a police officer. Ate Uganda Police bw'ete bwegambye ekugambye gwoba owulira full figure alina kye yakola, waliwo omuntu alina kye yakola, naye kakasa nti oba ogenda ebintu byogerako bituufu, ate ekisinga obukulu kubeera nga olina evidence, oba waliwo abajulizi, oba nga waliwo kwobesingira nti ddala bino ebintu bituufu, si just kugendayo kuloopa, kakasa nti n'obujulizi bwe buli, nga yo obujulizi wabaddewo nti wabadde wabamukuba. Naye nga ate mukwano nkujukiza nti this is Patricia's latest. Make sure that you subscribe, like and share, ate tapping a notification bell, obeere ng'ofuna notifications buli bwe nteekayo ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.